muguno ogwa laadiyo eno, laadiyo y'ababaka, tube nga tusomesa abantu, kubanga omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda atunnyonnyodde nti ekinaatuggyako obwavu buno, ekinaamala bino byonna, Buganda kuva mu buwambe. Buganda eri mu buwambe, naye nga muganda wange gwe awuliriza ekintu kino okimanyi, okikkiriza nti Buganda eri mu buwambe, oba olina erinnya Egganda ate ng'oyongera kulijjajjiribwa ku Buganda, oyongera kunyuunyuula migwa mu mabwa gajjo, olimisibira mu bbwa, omugwa ogunyuunyuula mu mabwa gali agakusaba jjajjaffe be bakubuulidde nti baalwana obwezingirire okulaba nga East African Federation tebeerawo. Kubanga lwaki twagala obwegafu? Buganda nze mpagira nnyo egende mu East African Federation, singa nga tugendayo nga tulina obwetwaze bwaffe. Tubadde ne mawanga gonna wadde nga tusunga nga Buganda busuubula, nga tutunda embugo wonna, nga tugula amafumu bwe gaba gatuweddeko mu nsezi ez'omuliraano. Naye lwaki bajjajjaffe bawakanya nnyo ekintu ekyo? Kubanga twali tugenda mu Federation nga tuli basibe, naye akati tuli mu buddu, tesobola kugenda mu Federation nga tuli mu kintu nga Uganda. Tubategeezezza nti bannaye musome ebyafaayo, Bayibuli byafaayo. Tebannaba kukuba Bayibuli mpya, simanyi oba baakubye Bayibuli empya. Tebannaba kuwandiika Korani mpya. Korani yennyini gye bakwata ne bagijjamu Yasaluna, ne bagijjamu ejjuzu. Bayibuli gye bajjamu Evanjiri, gye bajjamu endagaano, oba biki byonna byogere byonna byakoze bitya. Tebannaba kubaayo kintu kipya kireeteddwa. Babikyusiza muli nti ate n'eddiini y'abajulizi bayakuwa, nti ate nze nalokose nnyo, nti ate nze sijja kukola kino. Tubategeeza abalungi abatuwuliriza, tusooke tusome ebyafaayo, twebuuze bajjajjaffe abataawandiika naye nga balina ebintu ebisinga n'ebyandiwandiikiddwa. Oba oli awo nti ebintu byali bingi nnyo lwokuba nti omuzungu yabasanga tebannafuna magezi gawandiika, kubanga ebintu byali bingi, nababuulira engero zisukka mu 3,000 bandiziwandiisedde zimalayo. Naye ne bazitutegekera bannanga abantu abo tubebaze, ne bazisengeka ne baga nti zino engero tezigerwa misana, tezigerwa mu bantu, zina amakulu ag'okuna ag'omunda. Kwegamba tulina ebintu byaffe ebyo bye tulina okulabirako. Mbategeeza lunye nti waliwo ensolo gye bayita olukokobe. Nabuuza jjajjange teyagirabako, naye nga nze ngimanyi ensolo eyo gye bayita olukokobe, kubanga baatutegekera ensolo eyo ne bagiga nti ensolo eno yatuluma, naye katugitegekera abaana baffe nti singa ensolo eyo eba ekomyewo mu kifaananyi ekirala ng'ekyomulaalo, ereme kujja kuwasaamu mukazi. Baganda bameka wano abalina abanalwanda mu mayumba? Kale oba bambi nga tebamanya bw'otamanya, ne bakoze ntegeka ki okulaba nga bava mu kintu ekyo, okulaba nga ate muzzukulu tagenda kukimwambika mugwa. Abalungi abatuuliriza, omulamwa gwaffe ogwaleero gugaziira mu mulamwa gwaffe ogwafuuka omubala, amazima gali kuwa eddembe. Omulamwa ne gugamba ebyenfuna bya Buganda biyimiridde bitya mu kisi Uganda ekipange. Ebyenfuna biyimiridde bitya? Omukulu eyalwana n'abantu be abanalwanda n'avaayo n'akubuulira amazima, kuba ye abamanyi. Oba oli omuntu yandikubuulidde naye n'avaayo n'akulaga nti oli musiru, oganye okutegeera, muganye okututegeera, muli basiru, ate naffe ne tulema okubategeera. Simanyi abatuwuliriza oba balaba ebigambo ebyo
oba buulira ebigambo bino oba babiwulira babifumintiriza nga ffe bwe tufumintiriza. Tubasaba mukyalire ku sayiti zaffe. Tulina website mugikyalire, tulina Facebook Bazzukulu ba Buganda Grassroot oba Kakuyege. Tubenga twesomesa ebintu bino, tubenga tuyiga, tumanyi lwaki tuli bwe tuti. Tujja kubasaba abatuuliriza tubatwaleko mukuwummula mu kabuleeke, omudingidi anyanyagize obugoma obusaasi. Abayimbi b'ennaku senolyava mu kyalo ng'alina gwaze okulwanyisa. Omulala n'asalawo awalampe mulumba mbwamuddemu atera amanyike. So oluyimba lw'oyiya ng'omaze okukaawa kisibona lw'okuwoma. Senajja n'ekigendererwa eky'okusomesa obugagga bulijja dda. Abamu nno bajja lwa nnusu nga n'emitafu wegibeetimbye obwenyi. Obusungu bw'omuddugavu okumutegeera otanula okumutikka entamu. Ye bakulabudde omutego nti gutuga ekigwa alina obulago nojja. Nze najja neegomba enjiya y'abalensi mabirizi ne kafeero. Era nabeera ng'awo ng'amabuuzabuuza be baali tebannazaawa. Naali bakongoseeko nange bwentone embwa singa nali mbalwanyisa. Sikiriza okutunda kw'omuyimbi oba siraana migereko gya Katonda. Wandiyimbye ky'owulira nti omuwagizi bw'okimuttunula n'akatuyo. Olw'okuba oyagala erinnya n'obuswa ndi omaliridde n'okuwemula. Neegolodde bwantogola baleero si bwammuli kubakko bugw'ennyingo wabakoowu mutya. Abantu bakambwe ennyonyi ensaanyi zino beekengeragana nga bakesi. Nsembulwa n'otulo nga mbuuza omwoyo gwange yabaliisa n'omutama. Obufumbo lyali ssanyu nakwesigaŋŋana obwalo n'obufumbo ntalo. Laba bw'okwata etteretebwa ly'ennusu n'olyanjulamu omuntu atakwagala. Ng'ewuwalindirawo okwalimatira mumanye endala nga yeggamye enkuba. Bw'osabye okuwola kwenjeeza mpaka n'obwoya lwe bukwamuka obutumbugulu. Bantu tebakyasaasira alumwa, tebakyayamba ali mu ttabu, tebakyadduukirira nduulu. Yadde afiiriddwa okgenda bamusuze. Bwenna babuuzizza ekyabatuukako baki banzizeemu nti bakkoowu mbu baasuza nnyonyi abantu. Kyokka bo bwe baafiirwa ne batabasuza mbu baasima nnyonyi entaana. Bo olwafiirwa tebaalaba ku muntu yajja kusima n'okuziika ne bakukyawa. Temubanenya mbu nno bakkoowu mbu baawola nnyonyi empiiya bwe bayavuwala teriyo yabagombya kido kya nnusu. Bamalaaya baaliko obufumbo kati bali mukawamu bakkoowu. Mbu baasooka ne baba bampisa nga beesigwa ne batasiimwa yadde yadde. Ng'omukazi abeera wakava ku sajjalaatu omugambako n'atinkula. Baalaba bakubwanga nti kkobo tufaaki nabo ne balalanga. Kati abafumbo bendanga mu loogi ne bayisa nti mujje mulabe Katonda. Mbu beekuuma ne bakoowa kati beesibira mu maloogi lwa bukoowu. Baafuuka bamalaaya lwa bukoowu, abandi beeyombekedde lwa bukoowu. Ate gwe Sseruganda n'olangirira ddi nti n'okooye.
ensonga mbu bayisa amateeka ne gatakola ne gajolongebwa obukundi olw'okuyisa amaaso mu bantu abaabalonda ne kibaviirako okukowa beekalakasiza ne bakoowa era beemeketera mbukati nfimbi n'abalonzi nabasanze nabo ne bandiiramu mbuno bakoowu okukeeranga ne balonda abo be baagala kunkya ne balangiriramu ate be batawa yogera amazima ng'owejjangabika mbu bafuuliddwa nnyo abawumbatuutu omusaala gw'abasomesa okuba akawujjo nabo tebakyagwirana ekyo kyekiviiriddeko nno n'amasomero koppa n'okubba ebigezi tebakyasomesa bakoowu